akaseera kano atwolekedde eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga mu wiiki eziyise n'okutuusa kati wabaddewo ebintu bingi nnyo era nga njagala tubiyiteyitemu bannange okuva lwe kiri nti Tshisekedi yapondoose n'agamba mbu kakati enteeseganya zisobola okugenda mu maaso n'abo bonna abeegasa okubeera nga balwanyisa gavumenti eya Kinshasa. Wabula wabaddewo okubaatuka okw'amaanyi e Bukavu nga omukulembeze owa M23 bwe gubadde omulundi gw'okusooka okulabikako eri abatuuze mu kitundu ekyo eky'e Bukavu kasokedde nga M23 ekiwamba era nga bangi munnange bafudde abalala bagendedde ku bisago mu M23 kyeyise Kinshasa okugezaako okutta omukulembeze waabwe Colonel Nanga era nga omwogezi wa M23 Lawrence Kanyuka awera nkolokooto. Ate era munnange mu mbeera y'emu Kabila eyali pulezidenti wa Congo atutegeeza atugamba nti ekizibu si bayeekera ba M23 nti si kyekizibu nti 100% kyekizibu wabula ate waliwo ebintu ebirala by'okutunulwamu. Twakitegeddeko nti poliisi saidi zeeyo ebitundu aba M23 babadde bajjanga bawamba poliisi eya DRC bwetyo yabadde esazeewo okubeera nga ekolaganira wamu n'abayeekera aba M23. Kati emboozi eno erimu ebintu bingi nnyo Jena Museveni akyogerako ki ate Muhoozi yabadde anoonya ekisaidi z'e Kenya n'ebirala bingi nnyo okussa n'envumbo Kagame UK. Mu kusookera ddala mugaliwo wabaddewo okubaatuka okw'amaanyi era nga kiteeberezebwa okuba nti eno ebadde bbomu ebadde etegeddwa mu bulumbaganyi nga M23 ekiteeka ku Kinshasa okubeera nti be babadde baagala okumaza omusu omukulembeze waabwe Colonel Nanga bwe mundi gusoose okuba nga alabiseeko eri abantu mu kye bayise public address esookedde ddala. Omukulembeze w'aba M23 okubeera nga alabikako eri abantu e Bukavu abadde kyajje amale okwogera bw'ati okubwatukwa ne kuwulirwa ate era amasasi bwe gatyo ne geesooza okuva mu buli nsonda. Abantu bafudde, emirambo girabiseeko nga gigudde, abalala bagendedde ku bisago, abaddusiddwa mu ddwaliro, baddusiddwa mu malwaliro. Kale bubadde bunkenke bwennyini mu kitundu ekyo newankubadde nga M23 ebadde egezaako okulaga nti buli kimuli kiri under control nti n'amasomero gasobola okubeera nga gaggulwawo. Waliwo babiri bakwatiddwa era nga bateeberezebwa okubeera nti be bamu ku abo ababadde emabega w'obulumbaganyi buno era omwogezi wa M23 Lawrence Kanyuka atukakasizza nti ebagenda munnange kusirika busirisi baleke abo aba gavumenti ya DRC ababadde emabega wa bino nga tebafunye kwanukulwa. Gavumenti ya Kinshasa tenaba kubaako kyeyogera nti eveeyo tukakase nti oba be bakoze obulumbaganyi obwo oba nedda. Kakati Tshisekedi munnange bw'atyo nga ate tapondooka, yapondoose era n'alangirira pulaani nga ayagala unity government, ayagala bakole gavumenti eyawamu nga beegasse n'abo abatali bamativu ku nsonga za DRC. Kati kiba kitegeeza nti abamaze okukkiriza nti aba M23 si Banyarwanda wabula bannansi ba Congo. Ebyo nze naawe bituniridde okubeera nga tulaba naye bw'atyo yakakasizza n'agamba nti walina okubeerawo establishment eya unity government kubanga nti oba oli awo kale akkiriza nti
olutalo olw'omunda lumulemye, naye ate olutalo okutwaliza awamu agamba nti akyalulimu nnyo kubanga agenda kwengeejinga buli muntu yenna omuli ne opposition olwo bakole a national unity government egenda kuteekebwawo. Shekedi bw'atyo bwe yategeezezza, naye teyatubuulidde nti bino bigenda kubeerawo ddi, teyatuwadde structure, teyatunyonyodde, naye nga ebyo munnange bye bigambo ebyavudde mu Shekedi. Aba M23 nga abayeekera bano betusinga okumanya ku armed groups eziri mu 100 nga zonna zirwanira buyinza mu kitundu kino eky'obuvanjuba obwa Congo, era nga munnange bano spirit babadde batambulirako nga basensera eggwanga erya Congo nga bawamba ebibuga eby'omugaso ennyo ebadde waggulu nnyo, era nga munnange abantu abaliyo mu 3000 akigambibwa okuba nti bebafu. Naye nno Shekedi nga tanaba kubeera nga akkiriza gye bavuddeko, abadde yasaba obuyambi obw'amagye okuva mu ggwanga erimu era nga likwano lya Democratic Republic of Congo. Kino nno si ddala okuleka eggwanga erya Chad. Shekedi gye bavuddeko munnange bw'atyo yagendayo yakomunikatinga nabo nga ayagala bamuwe ku magye. Kakati munnange nga abayekera ba M23 abawagirwa eggwanga erya Rwanda bafunze ekyonga, era nga munnange kyetaagisa oba oliawo amagye ate amalala, kubanga jjukira nti aga South Africa n'amawanga amalala nga galabika ate nago galinga agapondoosi nti ebintu nga biringa ebigayinze. Kati okusinziira ku minisita owa DRC owa regional integration, ono yatukakasiza natugamba nti yasisinkanye ne president wa Chad Mahamat Idris Deby, era nga bino byabaddewo bwe batyo tebatunyonyodde nnyo kawunvu na kagga ku biki bye bateesezzaako, naye nga babadde baagala obuyambi obw'amagye bubayambeko mu kusobola okufutiza abayekera ba M23. Naye official okuva mu ggwanga erya Chad yakakasizza nti Chad ekonsideringa just ekirowoozaako ekyagisabiddwa eggwanga erya Democratic Republic of Congo, naye tebannaba kubeera nga basalirawo ddala oba bagenda kuba bayamba eggwanga erya Congo. Naye ebyo byabaddewo ng'ate Shekedi tannaba kubeera nga alangirira nti olutalo okugamba embeera erabika emuyinze, kati ayagala kwegamba bateekewo gavumenti eyawamu n'aba opposition. Kati okuteebereza baba Chad bagamba nti okulinga kuteebereza era Foreign Affairs Minister owa Chad yagambye nti tebannaba kubeera nga bakonsideringa okusindika military support eri ggwanga erya Congo, nti bakyali mu speculations, naye nti gavumenti yabasabye eya Congo okubeera nga babayambako era bakyali mu negotiations. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo, munnange embeera bwetyo yatabukidde ddala. Shekedi neyongere okubeera nga emutabukako kubanga ebikumi n'ebikumi eby'abapoliisi ab'eggwanga erya Congo ate munnange bwe batyo abali mu bitundu ebyo naddala abayekera ba M23 ebyokipayinze bibawambye. Kakati munaye mu bibuga ebyo poliisi bwetunga ensalawo egamba ffenaffe tugenda kubanga twegatta ku M23 tukalaganire wamu tusobole okubeera nga tutambuza embeera mu kitundu, kubajjukira nti oli kekaba akalimu kwalabirira famire ye ate abayekera bawambye ate gy'abeera kuba Congo nsi nnene nnyo, kati gy'abeera gye bamuzaalidde mu poliisi waayo kati akole ki? Kiba kitegeeza nti muganda wange aba alina okukkiriza. Kakati abajekera nga bamaze okubeera nga bawamba bagamba nti bagenda kuyambako ku traininga okutendeka abapoliisi e Bukavu, kubanga already Bukavu
muganda wange eri mikono egyabayeekera aba M23 era nga kigambibwa okuba nti abapoliisi abali eyo mu 1800 b'officers bamaze okubeera nga baserendalinga nga beewaayo eri abayeekera UN yo eyagala ceasefire ebeewo era nti abayeekera bano aba M23 bave mu kitundu ekyobuvanjuba obwa Congo. Kati ate ye eyaliko pulezidenti wa Democratic Republic of Congo ono nga si mulala ya Joseph Kabila. Ono n'agamba nti enjega oba crisis eri mu Congo nti teri kuba M23 kikumi ku kikumi nga abamu bwe bakyogera oba bwe bakibateekako, era yagamba nti obuzibu buli mu Congo buweerirako ddala era anenyiza ddala gavumenti eya Tshisekedi kubagamba nti bano balina ebintu bingi nnyo okuviira ddala ebyali mu kalulu mbu byalimu okubba kungi nnyo nti waliwo obutali bumativu bungi nnyo okukosa n'okutta abantu nga tebabawadde mukisa kubeera nga beewozaako okukosa obuli bw'enguzi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kabila beyanokoddeyo agamba nti gavumenti ya Tshisekedi sooka ennonda yalondebwamu nti waliwo okubuusabuusa kunene nnyo ku mpangula gye yawangulamu akalulu, ate era bw'atyo atukakasa atugamba nti n'ebintu ebirala bingi nnyo egamba by'oyinza okubeera nga otunuulira naddala mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo ebitatambula bulungi nnyo. Agamba nti okutta abantu nga tebabawadde mukisa kubeera nga beewozaako, kati nga bwe twalaba jjuuzi bwe bakola obuvubuka nti abantu bangi nnyo bakakiddwa okubeera nga bagenda mu exiles, naddala ba politicians okukosa bannamawulire, ba opinion leaders bonna omuli n'abo bannaddiini abakulembera amadiini bano. Munnange gavumenti ya Tshisekedi yabafukira akayinja mu ngatto era bwe batyo ne badduka. Kakati bw'ati agamba nti step nene nnyo, backward step mu kuzza emabega eggwanga lino era Democratic Republic of Congo, kwegamba nti demokrasiya yalema mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kale bw'atyo n'ategeeza nti obutali bumativu bungi nnyo, nti governance enfuga yo yennyini eya Tshisekedi mbi nnyo, eggwanga alifugira ku lupanka. Naye abantu bamwambalire ne bamugamba nti ye nga ye munnange teyandisaanye okubeera nga ayogera, kubagamba nti Joseph Kabila ono nti eggwanga alifugidde emyaka 18 era nga mu kujja mu buyinza abantu bagamba nti yamala kutta kitaawe n'ajja mu buyinza, ate nga ekizibu kino kibaddewo ebbanga lyonna. Ye nga president afugidde eggwanga lino emyaka 18 akozeewo, kitegeeza nti yakisangawo ate era n'akirekawo ne kikula bukuzi ng'alaba talinaawo steps z'agamba nti yeze yayitamu okubeera ng'alongoosa Congo tebadde developed yadde n'akamu, nti oba bagambe nti enguudo zaalimu eno ekitundu kino ekyobuvanjuba obwa Democratic Republic of Congo tekirimu nguudo, kiri awo so nga ate kivaamu ebibugagga bingi nnyo. Tuwulira nti abasirikale baayo nga babasasula $10 buli mwezi, $10 ekibaleetera n'okubeera nti nno abe batyo beeyonga kubayeekera. Kale abantu bagamba nti okoleka okubeera nti yatta kitaawe okusobola okwekolera omusimbi, nti era ono gwe mulaba asinga ne famire ya Kenyatta ssente. Joseph Kabila mugagga nnyo, naye oyinza okubeera ng'oli pulezidenti w'eggwanga ng'eryo n'otafuna ssente. Olaba bano bamuhozi be babuukulira wano. Kale munnange bwe bityo ebintu bya Congo tebibadde byangu mu bbanga eriise mu weeks eziise ntonotono, era twalabye Kagame, President Paul Kagame nga ateesa ne Lami owa UK era nga boogera ku security concerns eza Rwanda okusobola munnange okubeera nga bamalawo conflict
eri mu ggwanga lino era Democratic Republic of Congo, kubanga ye Paul Kagame nga asinkanye British Foreign Secretary David Lammy kiyasinze okubeera nga asimbako essira nti security y'eggwanga lye erina okubeera nga eteekebwamu ekitiibwa ekisooka okusobola okubeera nga barisolvinga ensonga ya Democratic Republic of Congo okusobola okubeera nti nno ate teyeeyongera Kagame yakakasiza n'agamba nti ye ayagala ensonga eno bagitunulemu. Kale bw'atyo President Paul Kagame ye nga y'ensonga gy'ateekako essira y'ensonga gy'ateekako essira tutegeeza n'atugamba nti President Kagame nti Rwanda eri committed nnyo malirivu nnyo okulaba nga emirembe gidda mu kitundu kino, naye balina okulaba nga barecognizinga security, bateeka ekitiibwa mu security y'eggwanga erya Rwanda mu byonna, era ekyo munnange bwe kiba nga kiri bwe kityo tebagenda kubeera nga ate Rwanda buli kimu bagikiteekako, kiba kitegeeza nti nabo beetegefu okubeera nga beeyunga ku nsi yonna okulaba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kitundu kino eky'ebuvanjuba emirembe gidda mu bantu n'ekitundu okusobola okubeera nti munnange tekitunuulirwa ng'ekitaaguddwataaguddwa entalo nga bwe kibadde ebbanga lyonna. Ate eggwanga erya Amerika era emabegakaawo nga litutegeeza nti liri mu kuteekateeka nvumbo sanctions okubeera nga munnange lizigujja eggwanga erya Rwanda n'abayeekera ba M23 sanctions United States of America, era nga Deputy Permanent Representative Dorothy Ashia yategeeza n'agamba nti embeera eri mu Eastern Democratic Republic of Congo bwetyo eyagala oba yeetaaga okubaawo ekikolebwawo bunnambiru urgent action, bw'atyo n'ategeeza nti kino oba oliawo kisusse ku UN wamu ne international community. Kale bw'atyo n'ategeeza nti walina okubaawo ate okwanukula nga kunene eri abayeekera ba M23 n'eggwanga erya Rwanda ku bikolwa bye bakola eyo, era bw'atyo n'alabula nti abayeekera ba M23 abawagira Rwanda jjukira nti bawambye ebitundu ebiwerako omuli Goma, Bukavu wamu ne Rusizi border post. Kati newankubadde nga wabaddewo ceasefire agreement eyayogerwako mu East African Community wamu ne South African Development Community SADC, naye abayeekera bwe batyo bongedde okubeera nga bafunga ekyonga era nga bongera okubeera nga beeyongerayo mu maserengeta ne bawamba Kamanyola okukosa ne Uvira. Kakati abayeekera okubeera nti nno bwe batyo bagenda bawamba ku sipiidi ey'amaanyi, bwe kityo nekyongera okubeera nga ate kyeraliikiriza nti kino kiyinza okuvaako embeera okubeera nti yeeyongera okusajjuka okukosa n'okubeera nti ate conflict eno eyinza okusaasaanira amawanga ageetooloddewo. Kakati Ms. Shia n'ategeeza nti Washington egenda kuwa full support MONUSCO era neevumirira abayeekera ba M23 okuwamba Kavuma Airport wamu n'ekibuga ekya Bukavu, nga bagamba nti ebikolwa bya gurupu eno kitegeeza bwe bityo bireeseewo enjega era bisuubira okubeera nga bigenda kuleetawo obunkenke bw'amaanyi nga beerimbika mu kubeera nti nno banunula n'okugezaako ku restoring order. Bwe bagamba nti bano beerimbika mu kubeera nti bali mu kununula, tebanunula ggwanga n'okubeera nga bazza embeera mu nteeko, kumbe bagenda kuleeta obuzibu obunene ennyo. Kakati munnange bo bano bagamba nti
aba US bagamba nti walina okubaawo immediate cease fire era okukosa n'okubeera nti nno balekerawo ennumba bawithdrawing mu territories zonna ze bawambye ekintu kye ndabanga ekizibu era nga kigambibwa okuba nti gurupu eno threat nene nnyo eri MONUSCO amagye amakuuma ddembe kale nga ate go bwe gatyo omulimu gwagwo si kwengeejinga mu lutalo wabula kukuuma mirembe so nga ate nabo bakafiiriddemu nga ba peacekeepers wamu ne ba civilians kakati USU ekyo kiteekako ba M23 wamu n'eggwanga erya Rwanda olw'okuba nti baiginowalinze ceasefire era bw'atyo n'agamba nti balina okuteekawo embeera era nga keseera ke kano US okubaako kyekolawo kale negamba nti yo egenda kuba ewa obuyambi eri amagye amagwira wamu naago agali munda mu DRC Congo agalwanyisa abayeekera era wamu n'okubeera nga bagamba nti walina okubaawo okuddamu enteeseganya nga bateesa ku kulaba bwe bayinza okubeera nga bamalawo obuzibu obwo n'alabula nti US neetegefu nnyo n'ebyuma byonna ebirina oba okozesa amakubo gonna okulaba nga eyingira mu nsonga eno era ng'emalawo conflict eno wamu n'obutali butebenkevu insecurity kosa instability mu kitundu ekyo ate ye General Museveni gye buvuddeko yagaana oba yeegaana ebyamagye ge Uganda okubeera nti gali mu Congo kulwanyisa abayeekera ba M23 ekyo yakitangaaza bulungi nnyo Museveni lwa lunaku lwakutaano oluyise n'agamba nti amagye age Uganda tegali mu Congo kulwanyisa abayeekera ba M23 era n'agamba nti bo nga bo nti newankubadde balaba nti embeera mu ggwanga lino erya Congo mu buvanjuba bwalyo embeera yaayo eyongedde okubeera nga eyeba naye kino kibaddengawo era olukusa baalujja ku ggwanga erya Congo bwe baabawa olukusa okubeera nti nno bayingirayo badeployingayo amagye era baagenda kulwanyisa ADF group Museveni bw'atyo bwe yategeezezza naye n'agamba nti okubeera kwayo mu Congo tekwabeeranga okulwanyisa abayeekera ba M23 tekubeerangako era n'ategeeza n'agamba nti kitegeeza nti okubeerawo kw'amagye ga Uganda tekulina yadde n'akakwate ku bayeekera ba M23 nti bo baliyo ku ndagaano era nga bagiteekako omukono n'amagye oba n'eggwanga erya Congo okubeerayo balwanyisa abayeekera ba M23 naye kakati already nga balina okugenda okuyambako Bunia olw'ebiwayi by'abayeekera ebibaddeyo nga bikola ebikolobero ku bantu era Museveni bw'atyo n'ayongerezaako nga atutegeeza nti embeera eno okuggwaawo wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti ya Congo ye agamba nti erina kuggwawo mu nteesaganya Museveni bw'atyo bwe yayongerezaako ku lunaku olwokutaano bw'atyo bwe yayongerezaako naye nti amagye aga Uganda tegaliyo okubeera nga galwanyisa abayeekera aba M23 okwo nno ate era kossa n'ebigambo ebya Muhanga General Kayanja Muhanga ono ali mu DRC yagambye nti ebyo byogerwa yagambye abakongo gavumenti ya Congo nti ebyogerwa Muhoozi ne Mwenda bibateeka ku mukutu gwa Twitter temubitwala nga nsonga temubitwala nga nsonga abo babeera bali ku byabwe kubanga muganda wange bano boogedde ebintu oba oli awo ebiyinza okuvaako amagye oba eggwanga erya Congo okubeera nga lyekengera ate era nga butuufu okuleka mpozi nga nabo bali awo bazibe naye nga kino bakirabula bikubanga already Muhoozi mukama wa Muhanga kakati ate
mukama wa Muhanga ayogedde ate Muhanga ayinza atya okubagamba nti tebitwala serious nga mukama wa already amuduumira n'akuba saluti. Kakati Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Forces era mutabani wa General Museveni jjukira nti yakkira omutimbagano n'atandika okulaga nga bwawagira abayeekera ba M23 era ekyo ng'okiggyeko nga alaga nti ayagala amagye ag'e Uganda bwegato nago gayingire butereevu e Bunia ng'agamba nti baali batta abantu ab'omusaayi gwe waliyo abayeekera oba aba local militias abaali batta abantu b'omusaayi gwe era February 15, 2025 yasiteetinga mu bubaka n'agamba nti njagala okubanga mbagamba kino nti abantu ab'omusaayi gwange bali mu kuttibwa e Bunia mu buvanjuba bwa Democratic Republic of Congo nti abantu bange Abahima balumbibwa era n'agamba nti kino kiri dangerous nnyo, eno situation eri dangerous nnyo. Agamba nti eri muntu alumba abantu bange wano ku nsi n'abatta n'alowooza nti ajja kugenda bugenzi bw'atyo. Kakati ate olunaku olwaddako n'agamba nti Abahima bange e Bunia nzija Andrew Mwenda era nga ono close associate eri Muhoozi nga ye muyambi we naye n'ayongerezaako mu kujubisa. Kakati nga mu kujubisa ng'ategeeza nti akatambi ke yali alazaawo kaali kalaga nti abayeekera mu ggwanga erya Congo baali bakyekoze mu kutta abantu e Bunia era n'agamba nti CDF Kainerugaba nti naye alaze okunyolwa era nti agenda kubaako kyakolawo. Kakati Mwenda era ng'agamba nti tribes 21 mu Ituri zaali zimaze okukola political organization wamu n'okubeera nti zikutte emmundu okubeera nti zeerwanako Katuulu nga anenya gavumenti ya Kinshasa olw'okulaga obunafu mu kuprotectinga ba citizens baayo nti bano balagajjavu abaleetedde UPDF okubeera nti yeyingira mu nsonga eyo. Kakati era n'alabula nti wayinza okugwawo enjega naddala egenda okubeera ng'eviirako abantu okubonaabona, okufa, okukosa n'okubeera nti nno babundabunda singa tewabaawo kikolebwa. Kati bino byonna munnange byanyiiza nnyo n'okweraliikiriza gavumenti ya DRC era nga bwe bakiraba nti amagye ga Uganda okuyingira e Bunia galabikanga munnange agagenze okubeera nga gayamba abantu abamu ab'omusaayi ogumu okusinga okubeera nga ate bagenze kubeera nga bakuuma mirembe ba peacekeeping mission nti bagenze kutaasa Abahima baabwe. Kati olwo Lieutenant General Kayanja Muhanga bw'atyo n'awa official statement nti amagye ga DRC tegasaanye okubeera nga geeraliikirira. Ye yategeeza nti okubeera kwaffe e Bunia kuno kugendereddwamu kubeera nga tugumya enkolagana yaffe n'amagye aga Congo era n'agamba nti ffe tuliwo kuwa bukuumi bannansi ba Congo nga tetufudde oba baggwanga ki oba baggwanga ki oba tribe ki si Bahima si baki, ffe tuliwo kuwa bukuumi bantu bannansi ba Congo. Kale kwegamba n'abawa amagezi nti singa abaawo ekintu kyonna ekigenze ku mutimbagano Muhoozi n'omuyambi we Andrew Mwenda ne kibanyiiza basaanye okubeera nga ate bakontakitinga ye kenyini okusobola okubeera nga annyonnyola teebereza. So nga ate munnange era emmundu ekyasekera ddala
era nga okusinziira ku mawulire agaffe eyo bagamba nti abayekera ba M23 bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga beegiriisa bawamba kabuga ku kabuga, era nga abantu abali eyo mu kasanvu si lusanvu wabula kasanvu be baakalusuulamu akaba okuva okulwanagana bwe kwatandika mu feezi eno ey'okubiri. Abayekera bano aba M23 abawogerwa eggwanga erya Rwanda okwali batandika mu January. Prime Minister bw'ati bw'atutegeezezza, era nga munnange embeera ekyayongerera ddala okubeera ey'obunkenke mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Wabula era nga tugafuna okuva eri Andrew Mwenda, ono yatutegeezezza naga nti abasirikale 194 aba SAMIDRC atugamba nti bano munnange bajjiddwa mu ggwanga erya Congo nga baliko ebisago, era nti bano baayisiddwa Rwanda. Tugambye nti omuwendo guli 194 nga bano basaavingira wansi wa Southern African Development Community Mission mu Democratic Republic of Congo. Agamba nti bano babadde medically evacuated okuva e Goma DRC nga bayita mu ggwanga erya Rwanda ku lunaku olw'omukaaga February ennaku z'omwezi nga 2025. Okuzira ku Andrew Mwenda atugamba nti abasirikale bano baza okubeera nga batwalibwa e Rubavu mu Rwanda nga tebanaba kubeera nga bawerekerwa amagye g'e Rwanda Defence Forces wamu ne military police paka Kigali International Airport. Okuva awo mannange bwe bati babateeka ku nnyonyi okubeera nga babazza ewaabwe. Era ng'agamba nti mu bano abatwaliddwa abasirikale ababadde bali ku bisago kuliko 129 basirikale okuva mu Republic of South African Battalion, era nga 4 agamba nti mu ggwanga erya Malawi Battalion ate 25 mu ggwanga erya Tanzania Battalion. Munye nga tuvuddeyo ebyo biva eri Andrew Mwenda munnange, bino byonna kwegamba mu kaweefube okuba nti biggwa mu ggwanga erya Congo. Twalabijje n'omuhoozi gye buvuddeko nga agenze babadde mu yajoyininze East African Community Military Chiefs e Nairobi, era nga boogera ku crisis eya DRC. Kakati Nairobi Kenya, era ndoza tugenda kusembayo na kino February nga 2025 twalabe Chief of Defence Forces of the Uganda People's Defence Forces UPDF Muhoozi Kainerugaba nga atuuka mu ggwanga erya Kenya wali e Nairobi, era nga babadde bagenze ku high level meeting of East African Community Military Chiefs, era nga egendereddwamu kubeera nga bakuba ttooki mu crisis eno mu mbeera eyongedde okusajjuka mu ggwanga erya Congo twogera ku Eastern Democratic Republic of Congo. Bwe tugamba Congo oyinza okulowooza nti Congo yonna. Kakati Muhoozi yayolekeddwako Major General James Birungi kwabadde Chief of Defence Intelligence wamu ne Security wamu n'abalala bonna ba UPDF officials abamugendeddeko babadde bawerako. Kati nti meeting eno yabadde egendereddwamu kubeera nti nno ekuŋŋaanya ba defence chiefs okuva mu mawanga Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, DRC, South Sudan, Somalia, kati nga balina okubeera nga bateesa ku nsonga gye balina okubeera nga bazzaamu emirembe oba security bateeka obukuumi mu region. Era nga meeting eno ey'aba defence chiefs nga bwe mbakunnyonnyodde waggulu awo yaddiridde ebiragiro okuva mu summit eya East African Community okukosa ne SADC abakulu b'amawanga ago bwe baatuula ennaku z'omwezi nga 8 2025 mwezi ogwokubiri wali e Dar es Salaam. Ekyo baakiteesaako, era munnange bwe batyo ba regional leaders
ne bawa task ba Chief of Defence Forces okubeera nga ba providing technical guidance mu ngeri gye bagenda okuresolvinga mu crisis mu Eastern DRC. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo ebyo munnange n'ebirala bye biri mu ggwanga erya DRC tubadde tulina okuddamuko emabega katono tuno kuba mbadde ndudde okubeera nga mbyogerako era n'ebyo ebitonotono nzikiriza nkusiibulire wano tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at Large nga bulijjo.